Ennaku z'omwezi nga 15 omukulu Patrick Murwana abangi gwe mmanyi nga Alien Skin tajja kubeera ng'alwerabira oluvannyuma lwa mukyala wo omulungi okumugondomolako ezzadde ery'omwana omulenzi. Ku ssanyu Alien Skin lye yafunye, mwana wattu yasazeewo omwana we omulenzi amutuume amannya ge gonna. Nga woolaba Tamale Mirundi senior eyafa, we yaddira Tamale Mirundi junior n'amutuuma amannya ge gombi Tamale Mirundi, n'amwongerako kya junior nti taata we yabeera senior, ono yabeera junior. Ne Patrick Murwana abangi gwe mmanyi nga Alien Skin naye bw'atyo bwe yakoze, omwana we omulenzi yamutuumye amannya ge gombi, n'omwana we kati ye Patrick Murwana junior. Amakulu mukyo amannya ge gombi yagamuwadde n'amwongerako ekya junior okusobola okubeera okwawula taata ku mwana. So taata Alien Skin Patrick Murwana senior, kati omwana we omulenzi omukyala omulungi gwe yamuzaalidde yamutuumye Patrick Murwana junior. Naffe wano ku SMX Media ntwegattiramu okubeera nga tumuyozayoza Alien Skin olw'okutuuka ku kkula eryo. Abangi mwebuuza mukyala we yaani, ebyo bya luvannyuma. Kyokka ate olunaku olwaleero official amasomero agasinga lwe gazzeemu okubeera nga gasoma, neera n'omukulu Champion Gudo yes bw'atyo bwe basobodde okubeera nga bamufunira essomero. Okusinziira ku nsasage yaliyo ng'ava wa Alien Skin na byonna ebyatuukawo ne contract z'essomero byonna ne bisobola okubeera nga bigootaana, naye buli gyali mu kubeera ng'alaajana mbu ye yandiyagadde okubeera ng'asoma naye talina ssomero gy'ayinza kubeera nga akakkalabiza emirimu gye. Bw'atyo Champion Ogudo mawulire gassanyu nnyo nnyini ddala okubeera nga yafunye essomero eddala, era ng'olunaku olwaleero bwe njogerera ali mu kiraaso oba SST bamumaze SST gwe basoma olw'eggulo, Math gwe batera osoma ku makya ne Science, SST ne English babatera bisoma lwaggulu. Bwe nsijjukiranga wembeera seerabidde. Naye wano ku SMX Media tugenda sigala tukuwa updates gwe kyonna okukola subscribe nga notification bell. Nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Ssebugwawo azze okubeera ng'akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita, naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanye, onoonyeza omulimu gugaanye, empapula zikutawaanya, ssente zikuyita myagaana gya ngalo, otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheyi Ssebugwawo azze okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa. Mukubireko ku ennamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa.